Bamuleta ne mu kooti nga Matayo mulwadde. Olwokutaano olwedde. Yali mulwadde. Mpozi nga baagala tugamba nti waliwo ensonga endala enneekusifu. Bagyogere. Mpozi mugambe eggwanga nti waliwo ensonga waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Otyo omulungi akyekuumidde ku Uganda TV twasinzidde wano Kasubi wekiri ndi ne Madamu Sala bangi mubadde mwebuuza ki ekigenda mu maaso ensonga za Matayo munnange. Twebaza Mukama naffe leero tufunye omukisa okukyazaako ku Madamu Sala ono muzzenga mumulaba azenga akola ebintu bingi ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo. Abaayi waliwo ensonga enkulu egenda mu maaso jazze okuttaanya nakutegeezeza dda nsonga za Matayo. Tujjukire Matayo yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa kusatu. Mwana waffe nkujjukiza oba njagala nkutegeeze n'essaawa ya leero akyali mu nkomyo. Bamuvunaana ki? Musango ki gwe bamuvunaana? Bagamba ki? Ki ekigenda mu maaso? Ani amuvunaana? Kansooke mpo omukisa Madamu Sala asooka kubuuzeeko tutambule. Madamu Wanjisibu. Tukwaniriza ku Uganda TV. Nange neesiimye okunkyazaako ku Ebyama. Tukukyaliddeko olwaleero. Nze ndi wano. Oyiseewo no baayitawo Nabulagala. Wano Nabulagala, Kasubi Nabulagala. Tuli Kasubi Nabulagala. Ewaka ewa Madamu Sala. Era twasinzidde. Nkutegeezeza ensonga za Matayo. Madamu ki ekiriwo ku nsonga zino? Ensonga za Matayo zo naffe zitusobedde ng'abalabi ng'ababadde bazigoberera era ngenda kweyogerako ŋŋanze gwe babbye ssente oba badde aziteekamukko ku kasente ng'era nzigoberera ng'era ne mu kkooti ŋŋendayo. Nategeezebwako nange mabega awo nti ng'ekitongole Matayo Foundation ekyamwami Matayo nakyo kizenga kiteekangayo sente. Abaffe sente zino mbadde muziteekawo? Tubadde tuziwa balooya ab'enjawulo. Abantu ab'enjawulo kyobumanya nti Matayo gubadde mulyo gw'abantu. Matayo mulyo gw'abantu. Mulyo gw'abantu ndowooza Matayo badde bizinesi y'abantu. Kubanga sente ze batubye bannange sente ze balidde kituufu nnyingi. Kati obuuza ati sente ezo zibadde ziteekebwa wa? Zibadde ziteekebwa mu balooya ne mu bantu ab'enjawulo abadde batulimba ati tugenda ziwa kundi bamute. Abantu bwe batyo abadde balya sente ezo. Naye nga ensonga za Matayo kuke mazima nzibumu. N'ate nga kuffe ng'abalabi n'ababeeramu mu kkooti ng'abavunaana bawa obujulizi. Waliwo ekitali kituufu. Bamuvunaana musango ki? Hate speech. Bino byazzenga ayogera. Bamuvunaana omusango gumu? Omusango gumu gwokka? Ogwa hate speech. Kaakati last week but one. Wiki bbiri emabega. Twali mu kkooti ey'Entebbe. Omuwaabira ye abawaabira complainant. Era mwami ali awo ku poliisi y'Entebbe bamuyita Tumusiime Fred. Tumusiime yali mu kuwawaabira Matayo. Mwami Tumusiime Fred eyaggulawo omusango. Yajja mu kkooti naawe obujulizi ng'agamba ati hate speech Matayo yayogera bubi ku mukulembeze w'eggwanga. Naye ate ekintu nze ekyanneewuunyisa omwami oyo yagamba ekisooka Matayo yagamba nti pulezidenti wanaabuuka mu helicopter ajja kugwa.
Videos tuzijjukira. Ekyokubiri n'agamba nti Mr. Matayo yagamba nti President alekerawo okukozesa abajaati okukuba Abannayuganda oba okukuba abantu. Omulamuzi n'amubuuza nti jaati kiki ekyo kye yali ayogerako, ng'omwami Tumusiime Fred yagamba jaati tagimanyi bagibuuze Matayo. Omulamuzi state n'amubuuza nti ate gwe wasinziira ku ki okunyiiga ng'ayogedde ku jaati gy'otamanyi na kumanya. Naye bingi ebyaliwo olwo lunaku ngaffe ebitaatusanyusa tugamba ebintu bya kkooti. Kwegamba yajja okuwawaabira nga ne kyazza okuwawaabira takimanyi kubanga yatugamba wa SFC ng'agamba nti ye office gyalimu protecting first family. Kituufu gwe mulimu omukulu ogwa SFC. Era ng'agamba nti mwami yalaba akatambi akali kasaturatinga ku media nga Matayo agamba nti President wanaalinnya ennyonyi ejja crashinga video ninga agijjukira, naye Cynthia yakyogera direct mbu ennyonyi ye yalinga alabula oba kakati kiri bwe kiti ye bwe yagamba President wanaalinnya ennyonyi ejja crashinga, n'ekirala nti yali agamba President alekerawo okukozesa abajaati okukuba abantu. Twali mu biseera bya akalulu akeekawempa akannalukoola. Video eyo we yafulumira. Kakati lawyer waffe n'amubuuza what is hate speech. Gwe gy'olowooza ati no yayogera ekyo hate speech kitegeeza ki? N'amubuuza hate speech kitegeeza ki? Naye omwami oyo yagamba kkooti n'agamba omulamuzi nti omulamuzi nze sazze kusomesa kkooti. N'agamba nti wa SFC ne bamugamba aleete kaadi ey'omulimu gwe n'agireeta nga ffenna tulaba ne bagikebera nga terina weragira nti wa SFC. Ng'eraga waaki? Owange yannassa. Ndowooza yali yabira naye nga terina weeraga. Ne bamugamba kale aleete appointment letter kubanga ye agamba nti bwe yalabako ka video nga kasaturatinga ayina abakulu be yakubira essimu n'abeebuuzaako ne bamugamba ne bamuwa go ahead akwate Matayo. Ekitegeeza omwami oyo ye yaleeta drone eyatwala Matayo? Simanyi. Kubanga byabadde mu kkooti. N'agamba nti alina abakulu be yeebuuzaako ne bamugamba ne bamuwa go ahead agenda akwate Matayo. N'agenda n'amukwata. Kati kanso waffe n'amugamba nti leeta appointment letter oba ebbaluwa yonna eraga nga talina appointment letter. Kitegeera. Kale tulaba nga obujulizi bwabadde ng'aleeta mu kkooti bwabwa mu kkooti mazima matuufu tebumatiza. Kituufu. Twasaba beyiro baagigaanya. Baagaana otuwa beyiro naye nga ekitweza ekisinga okuneewuunyisa mezina ensonga z'Amatayo. Bannange abantu abamu badde batiisibwa bali mu musango gwa Matayo abamufollowinga nange kennyini waliwo abantiisatiisako lekeraawo okubifollowinga. Naye ng'ekituuze kye neebuuza wano waliwo obutali bwenkanya era njagala nsaba buli muntu alaba eno vidiyo agisharinge etuukeku abo abantu bekikwatako nti wano abantu badde bakola emisango egy'enjawulo omwogezi wa poliisi n'avaayo n'ayogera ku muntu oyo ne wana abaana ba TikTok babasiba odola nga omwogezi wa poliisi avuddeyo akoze statement avuddeyo n'ayogera mu media naye tewabangayo yadde omukulu wa poliisi yadde ow'amagye kyokka nga bagamba magye ge gakola ki? Ge gamuvunaana. Gegamuvunaana mbu state ye muvunaana. Eggwanga ddamba. Gwe musangise mwe criminal matter. Naye tebayina yadde nakiraga nti be bamuvunaana. Okitegeera. Omuntu basobola n'okumwa naye ne beyiro baagigaana. Kati nze
njagala nyimirire nganze nga sigenda teekamu muntu yena kati last week on Friday abu was Friday Friday twagenda era mu kooti okuwa nga waliwo omujulizi ajja omujulizi najja ngera nebyawa nabyo tebiriikyo Friday newedde si yo Friday gye baali bagambiddeko simanga okuba grantinga bail enewedde kakati omugundi ne tubeera mu kooti omujulizi najja nebyawa nga tebiriimu kakati kanso waffe omwami oyo bamuyitani bamuyita Semuju mwami Semuju n'asaba omulamuzi atuwe bbeero omulamuzi n'agamba it's okay mufulume wabweru ne state mwogerezeganyeza okuba wa bbeero sikirinaamu buzibu ngoyo omulamuzi bwe twafuluma wabweru ate ebintu ne babikyusaamu bwe mwafuluma mwegeyeegeyeemu twafuluma twegeyegeyemu nga ffe tukaayana omwana bamuwe bbeero alwane ng'ava wabweru kale ng'ajja ng'ava wabweru bano ne balemerako ne bagamba nti omwana we bamuwa bbeero bajja kuddamu bamukwate mbu nga bo basuggestinga nti omusango baguwoze ku ggwe lumu bamusalira oba bamusalira oba bamutaba mute okitegeera naye ate ekintu ekyasinga okuneewuunyisa kuba nze nalemerako nnyo ne ŋŋamba omwana bamuwe bbeero lwaki oyagala bamuwe bbeero bamuwe bbeero kubanga saawa zino fe abamulwanirira wulira fe abamulwanirira abatabimanyi nnyo naye nga ye Matayo amanyi bulungi ebyamukwasa asobola okwerwanako ng'ava wabweru ukiringa omuntu okukukuba nga oli musibe oba tosobola kwerwanako naye ng'oli musibe naye omuntu senga ajja ne mwekuba bwekubi ŋŋumi ku ŋŋumi nga muli free naye kati wano alinga omusibe tasobola kwerwanako ali munda naye senga baba bamuwadde bbeera aba asobola okwerwanako ne battunka bulungi ekitegeera naye ekyasinga okunsurprisinga nga tumaliriza nabiwulira n'omuntu gwe nali ninaanye ku lw'ekitiibwa kye sigenda mwogera ku midiya naye musaba yeetereezeemu ng'ali mu kugamba nti ye bbeero terina buzibu naye bwagiwa Matayo bajja mu transferi nga bajja kumuyita kuba omusango gwa state bajja kumuyita bamutransferi nga bamugyewo Entebbe bamuteeka awalala nga takyawoleza mu kooti y'Entebbe omuntu omu yagamba nti senga bawa Matayo bbeero bajja kumuyita bamukyuse ekinanti bamugyewo nkale nga takyatula ku kooti y'Entebbe kitegedde nkitegedde ono omu ku balina okugrantinga bbeero bw'anakkiriza n'awa Matayo bbeero bagenda mukyusa ekifo ekyo bamugabe ewalala kubanga babagambadde omusango gulimu ki state naye nze nsaba balooya kubanga bwe bamugenda okukola mulayira nga mugenda kusaavinga ggwanga babeera n'ebitabo eby'eddiini mulayira nga mugenda saavinga ggwanga ife omwana mibwe bbeero olw'okuba gw'otya okukyusa tulyawuwo fe sente zo zofuna ffe tuziganyulwamuwa lwaki banyigiriza omuntu okutuuka lwaki oba onyigiriza omuntu okutuuka awo ng'amazima matuufu nawe kennyini okiraba bannange buba musoma nga bazadde bamwe babaweerera mugamba mugenda saavinga ggwanga nakuyamba ggwanga lwaki omuntu oba ng'amazima matuufu olaba tagenda kudduka lwaki oba tomuwa bbeero mwana gwe batulidde abasirikale batulidde awo abawasemwayo embuya waliwo omwami nga yeyita Black General yatulya sente ensonga z'Amatayo eyo zituliddeko sente ne batulimba ono agenda bawa bbeero yagambye kino lwaki omwana wa tebamuwa bbeero omwana mulwadde omwana avaamu omusaayi
bamuleta ne mu kooti nga Matayo mulwadde. Olwokutaano olwedde Yali mulwadde. Naye kye tusaba bekikwatako bannamagye, nsaba buli muntu alaba kano eddoboozi lino nkusaba lyongereyo lituuke ku bantu bekikwatako. Kwegaba nga magye nga siteeti yevunaana Matayo eveeyo egambe ensi nti fe abamuvunaana era bwekiti bwe kiba kibonereza akoleki kati yakamala emyezi 4 mu nkomyo. Yakwatibwa nga 19 Ogwokusatu omwaka guno. Tuli mu gwa 7 leero ennaku z'omwezi 2 otukoledde vidiyo. Kati giri emyezi emeka? Giringa emyezi 4. Kiri emyezi 4. Omusango tebagusala. Tebalina na bujulizi. Tebalina bujulizi. Kati nze kankubuuze. Omuntu atana ayogera. Ate lwaki aba ayogera? Omuntu okulabula kiba kibi. Tekiba kibi. Ngaffe abazze bagoberera omwami oyo, omwami Matayo, yagamba kasita alaba ekintu akyogera. Bwe kiba kisobola oba kisobola nga kale osobola okukitereeza gwe kikwatako n'oweetereeza yaba akoze ogugwe. Ate alanga si yatta abika bagamba abika si yakola ki? Si yatta. Kituufu. Tusaba bannange bekikwatako ab'amagye tulemeddwa okutuuka ku bantu abatuufu. Kubanga buli gwe tugezaako okutuukako batubba bubbi ssente. Buli gwe tugezaako okutuukako batubba bubbi ssente. Naye nga bagamba Matayo bamuvunaana hate speech. Kyokka waliwo n'abakozi b'ebikolobero abanene ebisinga ekyo be baleseeyo. Gamba ne babawa ne beyiro. Ne babawa beyiro ne bavaayo. Naye eyo omwana yabakola ki? Muveyo mu kigambo ensi. Muveyo mu kigambo ensi tukimanye ti Matayo mwamuteeka mu kkomera, ali mu kkomera olw'ekibonerero, ali ku kibonerezo bw'ekityo olw'okukola kino. Naye mutumalira obudde. Sente zaffe muzimeketanga obuuma bwa kasooli. Kwegamba oyagala oba bamuwa beyiro bamuwe oba bamusalira bamusalire. Kigwe okusinga bazunzazunzanga. Okitegeera. Kwe bali balaba. Omwami taata tumusiime Fred. Ku bintu ebiri ku midiya. Ku bintu ebiri ku midiya Matayo okugamba ati Pulezidenti wanaalinya mbwe ennyonyi egenda kurashinga. N'okugamba nti muze yalekerawo okuba okozesa abajjaati okuba abantu. Nali nkutudde nakumpi musajja gwe. Ne bakubuuza bulungi ti jaati kyekiye jaati yabakuba n'ogamba tobimanyi. Ne bamubuuza jaati kyeki n'agamba jaati tagimanyi. Kwegamba jaati yakuba ye tagimanyi. Tagimanyi. Kyokka ate javunaanira omwana. Era n'omulamuzi Ssemuju buli kimu akirina. Njogera mazima kubanga naliwo n'abantu baaliwo. Ate nali nkutudde nakumpi ng'owa bulungi obujulizi bwo. Jaati yagamba tagimanyi. Kyokka ate javunaanira omwana. Nti omwana yagamba Pulezidenti Museveni alekeraawo okozesa abajjaati okuba abantu. Mu kalulu k'ekawempe. Ne baateekako mu kalulu k'ekawempe kyekyo kye yayogera. Omulamuzi n'amubuuza jaati kyeki. Nga tagimanyi. N'agamba ye yagamba tagimanyi. Yagamba tagimanyi. Ne bamubuuzaawo hate speech yeeriwa. Ne bamugamba hate speech tubale tumanyi tekozesebwa abantu nga bali mu politics. Religious. Tribalism. Kakati Matayo ali part of those groups n'agamba nedda. Ne bamugamba kati hate speech eriwa. Ejjirawa. Nga sirise busirisi. Ye kyalemerako ayagala mbu omwana bamusibe ye afa kimu kumusiba. Lwaki ayagala bamusibe? Yagamba n'okugamba nti bwe yawulira bwe yalaba akatu ako ng'akasatulatinga. N'abako be yeebuuza abanene
ndoza bali concern n'ababuuza ku nsonga eyo ne bamuguwa go ahead ogenda okwata Matayo ne bamubuuza be baani abo n'agamba tasobola kola ki tasobola boogera kati tuwoza naki kati lwaki abatasobola boogera ng'ate bwe bumu ku bujulizi yagamba tasobola kuboogera ekyatusinga n'okunsurprisinga ne bamugamba tireeta ne kaadi eraga kiwa kaadi eraga nti ne wa SFC ey'omulimu gwe nga bye kadi gye yalaga nga tagiina nga bye eri kadi gye yalina nga byeyogera si byebyo byali mutugamba ne bamugamba kale leeta appointment leeta na appointment leeta tagiina mufuna omukisa ne mwogerako ne Matayo waba aleeteddwa mu kkooti nze njogera naye ffenna tuwogera naye tewali atayogera naye kati ye agamba ki ku nsonga ki yayagala beyiro ye nga ye ayagala beyiro awoze ng'ava bweru baba kyamuvunaana njagala okutunula mu kamera nga nsaba buli muntu yenna gwe kikwatako ng'oli mu magye mu nsonga za Matayo ati bagamba abaseefusi sibe babukwata sibe balina mu muvunaana oyo mwami agamba wa seefusi kwegamba abaseefusi bajje batutangaaze nabo batutangaze kubanga wano buli kitongole kirina woofiisi kibeera n'omwogezi waakyo kati bannange olaba bino abaana bye bakola ku tikitooko bavaayo ne boogera etteeka lya kompyuta lyayita bavaayo ne boogera era etteeka lya kompyuta we liba lyayita omwogezi alina okuvaayo n'agamba ti kundi ne kundi twamusibira kundi ku lwa kino kyeyakola ki kyeyayogera naye tewali yali abinyezeeko ebintu biri munda buli abyogerako yeekukuma byagezaako okubiyingiramu bamutiisatiisa kati goli seefu oba ndi seefu kati nze nkokisa eki bajje bannumbe awo ki kyenjogedde ekivoola nvoddaani oba nnumbyani nvumyani kubyani kicho njogedde kati mu byenjogedde mulimu hate speech temuli mu byenjogedde ninamu gwenvodde oyagala ddembe twagala ddembe lya Matayo era ombuuziza mu kusooka kiki ekigenda mu maaso kitegedde mukama wange emyezi ena nga tebaleeta bujulizi butegerekeka bali mu kuwoza hate speech ne wamubuuza hate speech tagimanyi tebalina bujulizi mpozi nga bagala tugamba ti waliwo ensonga endala enneekusifu bagyogere mpozi mugambe eggwanga ti waliwo ensonga endala enneekusifu ze mutaagala midiya emanye n'ekyo tukimanye ogambye mwami gundi oyo Fred Musime Fred atuula ku poliisi Entebbe tusobola okumufunako access musobola kuba Entebbe abeerawo Entebbe abeerawo ne ku Friday twali naye nga yaweza kimu omwana ayagala musiba bw'ensonga ezo bazifolowinga kitegedde eriyo ekigambo omukulembeze kye yali ayogedde ku musango gwa Matayo kati ate oba akugambye n'omwogezi w'amagye kaabaani tewali yali avuddeyo kwogera kati ate pulezidenti yanaayogera oba ono mwami Fred nga yali mu kuvunaana Matayo ye nga ye omuntu yaweza siteeti ebirimu omusango bagufolowinga naye siteeti lwaki yeekweka eveeyo ebintu emubiteeka mu kkooti nze badde manyi biba bya bulambulukufu ekyatekesebwawo kkooti bulambulukufu buli omu kufuna bwenkanya naye ate lwaki obwenkanya tebujja ndowooza olaba obulumi buviira ddala munda lwaki obwenkanya tebujja oba ogamba ti omwana ebyo bye boogera ebirala ku midiya bye bamanyi naye omusajja yagamba hate speech apo agenda nabateerayo ekipapula kuba akirina ekipapula ki ekiriko omusango agenda kibateerayo yagamba hate speech yayogera ebigambo ebi Matayo yagamba president agenda crashinga mu nnyonyi
ekyo kigambo kyokka kimuvuna tageza n'alinnya ennyonyi n'ayongerako n'ekirala abajjati nedda yagamba president agenda crashinga munyonyi Matayo ajja kulaga nti w'amaanyi okusinga president. Ekyokubiri n'agamba nti Matayo yagamba president alekerawo okukozesa abajjati naye okyogera otya nga n'omulamuzi bwakubuuza nti abajjati be baani naawe n'abajjati tobamanyi. Mwami Fred yatugamba n'abajjati tabamanyi kati ye avunaana byatamanyi. Nze mbadde manyi before nga poliisi tennakwata nga poliisi tennakwatwa abantu abo nga tebannakwata ng'oyogedde ekintu balina okusooka ne bakola investigation. Ndowooza osanga bakola investigation zaabwe investigation nga talina bujulizi kubanga bamugamba aleete n'akatambi naweza kali ku flash na sawa yaleeto ewali yali aleese katambi n'akatambi tebakayina. Kati mu kooti muba muzze kukola ki? Nze nange byebinsobedde n'akatambi takayina takalagangako mu kooti. Tudde kyetuliko kika kooti y'entebe kyetuliko kika kooti y'entebe mwetereeze. Bino binsobedde. N'akatambi takayina obujulizi ayina bwa mumwa ate naye agamba mbu yalaba ku YouTube owulidde ku kalzi eya mwami Kalule kwe yalaba yagamba naye yabiraba ku YouTube kubanga omusajja mwami Semuju omulamuzi Semuju ye lawyer waffe lawyer yamugamba Matayo waba yayogera ebigambo ebyo kibuuzo ki ekyamubuuzibwa okuddamu ebintu ebyo kubanga kati nga woli mu interviewinga ombuuza naye kuddamu baagala bye nabuuza yamubuuza nti bibuuzo ki Kalule yabuuza ono alyoka addemu nga tabyogera byo teyabiraba nange kye neebuuza teyabyogera. Wali otuddeko n'omuntu nga yakuba eŋŋoma yayimba yazina weyeekubira mu ngalo nga mwe mutudde mulinga biddole kubanga n'omuwawaabira gwe baawaabira nze enfunda zennyingidde kooti teyeewozangako njogera amazima buuyi ali kukundi ku kamera tayogerangako maaso ga kooti. Nze enfunda zennyingidde kooti nga abagira abamulopa nga bazze mu kooti omuwawaabirwa taweebwanga mukisa kweyogerako wabula oli yayogera ne boogera n'akola ki ne bamuzzaayo. Ekibeera wali abamawulire musaana mugende mu kikwate. Twali tugenda ne batugamba mu tebatwagalayo ani tebagalayo kamera mu kooti naddalako ogwo omusango era tebayinza kuzaagalayo lwaki ng'ate emisango emirala tugirabye kati nga kooti zibeerayo kati ng'ogwa Besigye kooti ezisinga abantu babeerayo ne kamera ne bagira babeerayo ffe baatugobayo byebyo ffe byatusobako tubitunulira byatusobako. Omwami Matayo yalina ekitongole kyo kyawuliza ekikyavaayo nabuuyi ali ku kamera akubulire ki ekiriyo kubanga byonna byafa ate nze olaba ekisinga n'okunnuma yenyabo Matayo nga tebannamukwata yayina abantu bayamba baali bangi abeeru. Mugenda kunsonyiwa kubanze ninamu ku busungu. Matayo yabayambanga ne mbalaba nga musunkuna. Mwagala nnyo okuyambibwa. Abeeru. Si beeru bokka.
n'abalala kubanga before even Matayo nga tebanamusaba namulaba yali inabaava okugabula besaagala kwogera yali ayina byava okukola yalina bingi bye yali akola yali tayamba abeeru bokka. Nkitegedde Matayo bamukwata lunaku lwali lwakusatu ku lwokubiri yali yagenze ku TVM emmenga awo ng'asuubuludde abasiraamu kuba twali mu kisiibo Yidi ena yali naatera okutuuka naye abantu bonna Matayo bayambye baliwa. Ekibuuzo ekyo nga wekyebuuziza nange nakyebuuza olunaku lwe bakwata Matayo banoonya media house nga olaba media house we zajja ngaawo ku kitongole banoonya media house bazitegeeze omuntu waffe bannange abuziddwawo nga buli media house gye bakubira essimu tewali ayagala kukola ki kasawo Matayo drone nze ndaba nze njiza abantu ensonga za Matayo zino zinjigiriza bingi ti abantu tebabeeyalira tebabeebika ne babeeyalira omuntu essaawa zino bwe byatuuka tutambula abantu batono naye nga Matayo nga yayamba abantu Matayo nga yabayiirawo omubiri ate nemmwe abali eyo ku media bye mwogera ebyasibya mbu Matayo si byebyo ekyasibya Matayo n'ekiri mu kkooti kyekyo kyenjogedde hate speech gwe musango gwe bavunana mwami Matayo crashinga kwa nnyonyi nejja n'okuba abajja ati okuba abantu ensonga ezi bano baba banoonya views baba banoonya views kale zezo ensonga eziri mu kkooti ffe tusaba mwenna bekikwatako muveeyo kubanga njogeddeko nze bitono kijja kubalimba kati kyenzigyemu ebimu ku byenzigyamu bano abantu Matayo be bazze ng'ayamba obuuziza ekibuuzo abo bo baliwa kati we bajja bakole ki ngamba baliwa kuba kati essaawa zino Matayo abeetaaga bandibadde boogeramukko naye Matayo awamanta talina gwalaba bonna bamwerabira abasinga katono abamujjukira naye bannange hate speech ennyonyi egenda kurashinga lekera okukozesa abajja ti okuba abantu ekyo kyekisibiza Matayo mwenna abali ku media abadde beebuuza mbu ki ekyasibya Matayo akyali mu nkomyo ekiggo ali kiggo akyali mu nkomyo akyatemesa akyali mabega wa mitayimbwa naye ng'omuntu eyamusiba eyamugulako omusango amuvunaana bamuyita mwami Tumusime Fred agamba nti wa SFC agamba wa SFC era ye woofiisi ye akuuma aliwo to protect first family president abaana mukyala n'abalala era ye agamba bwe yalaba akatambi ako ng'akasaculeetinga n'abako be yakibuulira ne bamuwa gaheedi enyweza Matayo era emugulako emisango oba omusango omusango gwagamba gwe yamugulako kugamba pulezidenti talinnya ennyonyi kutiisatiisa pulezidenti talinnya ennyonyi ejja kugwa n'okugamba pulezidenti alekerawo okukozesa abajjaati okukuba abantu ng'era ye agamba alina okusibwa ku lw'ensonga kubanga kanso waffe yamubuuza n'omubuuza togambye it is a hate speech nti ye
yali esaasaana nti ye kati ate be yali esaasaanamu bo boogera ki anti ogambye is a hate speech yali eri mu kusaturatinga ng'ali mu kuspreadinga hate speech bo be yali esaasaanamu abaali bagiraba n'oyo yennyini agivunaanyizibwako bo boogera ki kubanga yamugamba nti weba hate speech nga yali eri mu kusaasaana naawe oli omu ku public yo public eyogerawo ki ku ekyo nti simanyi kale byatusobera mwe abaasoma amateeka batusinga ebitabo byatusobera muwulire we muswadde ne musongola kubanga naffe abatasomye ennyo waliwo ebintu byowulira n'otegeeramu n'okamba wange kino kiri bwekiti ne bwekiti naye ebyabano muswadde ne musongola nze ngamba oba ono omwami yavunaana mwami Matayo ye nga ye omuntu ate tukugambe ki kubanga oli mutuufu okukyogera nti mwami tumusime Fred yavunaana Matayo nga ye omuntu lwaki yesiba ku state kubanga state gyagamba n'ekitongole ekibavuna tekivangayo kwogera ekyamagye ekya SFC tekivangayo n'omwogezi wa SFC tavangayo kwogera omwogezi wa polisi tavangayo kwogera wana ensonga ezibadde zigenda mu maaso mu ggwanga bavaayo ne bazoogerako naye bo tewali yali avuddeyokko n'ayogera nti ye n'ensonga bweti ne bweti ate tubanoonyako nga bamawulire ne tunoonya ku boogezi ku nsonga za Matayo mubanoonye munaaba mutuyambye ate twovuddeyo tuwekubira miranga kuyambibwa munaaba mutuyambye n'olaba baagoba kamera mu kkooti ku musango ogwo gwokka oba kale n'emirala bwe baba balina bye babakukusa batugambe nti waliwo ebirala bye bakukusa batugambe ogwo musango gwe bateeka mu kkooti naye waliyo emirala gye bataagala kola ki nga balina ezaabwe ensonga zaabwe ez'omunda otugambe nti buli ayingira mu nsonga ezo bamutiisatiisa bamugamba biveemu ensonga ziri mu state ye yaani nze nkugambe ki ffe tuwulira state ye yaani ffe tuwulira state ki ekirala kyoyagala tebatunnyonnyola state yaani nsonga zirimu yatiisatiisa omukulembeze w'eggwanga kitegeeza omukulembeze w'eggwanga ye state waba agamba nti yagamba omukulembeze w'eggwanga talinnya ennyonyi era n'agamba n'okugamba nti omukulembeze w'eggwanga alekerawo okukozesa abajjaati kitegeeza omukulembeze w'eggwanga era yeki olowooza talina kuba omu ku bajulizi abalina oleetebwa mu kkooti ate twali tumulabye fenaffe byatusobera nga gwe webikusobedde bwembuuza nze nasirise nazze wano nga neepikaapika manyi ngenda kusoyaasoya ebibuuzo naye olaba nagasse olaba nga nawe woobyebuuza naffe tukola ki omubyebuuza bwe tubyebuuza kati zo ssente ze babasabanga waliwo simanyi nakumanya waliwo ki waliwo enkyukakyuka kuba omuntu ayinza okusaba sente tireeta sente n'olaba enkyukakyuka naye ffe tetulina gye twali tulabye kyekimu omwana yatulya sente omwana omupoliisi w'embuya akajeno omwana yatulya sente oli nze bandiyako 7 enki miliyoni emiliyoni 7 manyi zose zakasasanyizibwa ku musango gwa Matayo ninawereka miliyoni 7 zokka ezo njogeddeko ntono oyongera nako zokka omanyito gw'omusango gwa Matayo gwo gwakasasanibwako bugenda mu bukadde 10 ne naawe saala ojja kunsitula mu ntebe kutidde obukadde bumeka zigenda mu bukadde 10 lindako tebanga bizinensi ya mwami gundi oyo nveeko
Wabuli mwako ajja kugamba ngenda kwogera nabyo. Ebintu bigenda terera. Nze ndi wakundi, nze ndi wa iso, nze ndi wakundi, nze ndi wakundi. Ensonga lero zinaggwa ne mutoola. Olina jana balimba sitati yagambye empazino. Omulamuzi yagamba wano. Ogatuka mugenda obuliriza nga omulamuzi tafunanga yadde n'ekikumi. Kugamba Matayo mulyo. Matayo mulyo gw'abasajja. Matayo mulyo. Ku nsonga olowooza Matayo anaateebwa. Nze oba ngambye nti yakasaasaanyizibwako miliyoni ezisukka mu 100. Si zisukka kugambye ezigenda. Ezikunukkiriza okuwera 100. Kankitwale nti ka bizinensi kaabali. Oli tajja kwagala bizinensi eyo eveeyo. Nyinza okugamba oyo andaba nange kennyini abadde yeesunga okuddamu okulaba mwami Matayo ebweru. Asooka agusala endowooza. Olaba. Nja katunule mu kamera. Abana mulidde sente za Matayo musoloozeza. Mpulidde ku Black General? Embuya. Bamusiba, bamala ne bamukwata. Neera ze yatuwa tebazisese. Ze yatiya tebazisese. Musirikale. Baloya wabula Maliki kendi kusanga. Maliki ate yaliwo. Maliki omanyi sente ze yajja ne Black General. Yayita Maliki. Maliki watulya sente. Omwana ogaaya. Maliki. Naye musirikale. Yali looya. Yajja ne Black General nga bagamba nga bagenda okufulumya Matayo. Tebalyoka baba famire ya Matayo. Nange nga kennyini nange mwendi. Kyekiweza ziri miliyoni. Nkitegeera. Nze kutadde gwe biyingiremu obiwulire. Aha. Kwegamba twegendereze. Mwegendereze. Matayo muli buli wawulira ati ensonga za Matayo bawulira ayagala aziddukemu naye alye. Famire ya Matayo baagirya ne bagikaliza. Nze bannange sikyata nnusu. Zaze nange zampeddeko ze mubadde mulya. Kwe kugira wano. Nange nzije kugundi ku TV yammwe. Nangire nange ze mubadde mulya zampeddeko. Sikyalina sente zigenda kulya. Mubadde mulowooza ati mulyo. Gwe kaŋŋambi kati gwatamuinaako wadde oba akakwate oba kale toni mu famire ya Matayo direct. Gwe otuukidde okuba nti baakulyako ezo zonna ssente era ng'owulira okooye. Olwo bali bekikwatirako ddala olowooza bo baawummula basaba Katonda wali agala alivaayo baawummula. Kubanga bali Kagadde. Manyi olwo olugendo olumanyi. Kuva Kagadde jangu Kampala ddayo, kuva Kagadde jangu Kampala ddayo. Bajjanga mu kooti. Bajjanga. Kuva Kagadde. Kiba kinene. Kinene. Bannange ffe tusaba ab'amagye, aba SFC. Omuntu avunaana talina na appointment leeta. Omuntu avunaana tasobola na kuleeta kaadi ya SFC mu kooti. Ey'omulimu gwe. Omuntu avunaana talina yadde evidence eraga nti yaweebwa permission. Nga bw'agamba nti alina bye yayogera nabo. Ate nze wekanyumiridde nti n'obujulizi oba vidiyo gye yeesibako tagireeta eri ku flash ye naye tewali agirabangako. Abo mwali mugirabyeko. Kati olwo bavunaana ki? Beesigamye ku kyokulemezaayo omusajja. Mulyo gwa nsimbi ate tugambe ki? Kubanga kati tuyire ebibuuzo ate kati nti ffe tujja mu media mpola mpola olw'ensonga. Nze nga nze nkwata mpola ebintu. Nze saagala nnyo okweteeka mu bintu bya politics, bya ddiini, tribalism nedda. Naye tuyina ebibuuzo bingi ku mitima gyaffe. N'okwekengera kungi eri amagye nga SFC. Tuli ku bunkenke. Ffe twekengera era ne bye tubalowooleza bingi.
era senga tubadde bantu abatamwatamwa abanguwa okusabuka ebigambo twandibadde bye tubogerera bingi kubanga omuntu avunaana nga talina na kaadi kyasobola kuwaayo mu kkooti kulaga nti eno kaadi y'omulimu gwe naye nga manyiddwa nti akola ku poliisi y'Entebbe nga talina nga ye agamba mulimu gwakola naye nga talina kaadi talina appointment letter talina just ayogera bwogezi na mumwa n'obujulizi bwagamba bwali mu kulumirako omwana obusibye omwana emyezi 4 tebamusaliranga emyezi 4 gy'amaze mu kkomera nga talina na vidiyo yasobola kulaga nti vidiyo yino omwana yayogera kino ne kino kati muba muwoza naani muba muwoza naani tukubye ku mikono abakulu temutuukikako namwe abakulu temutuukikako ba appointment mpeeza amafuta ezo ne zigenda wensabira ebitongole ebikuuma ddembe bisooke biveeyo bitutangaaze ku mwami Fred ali ku poliisi Entebbe awo nze mu byenzigyemu mu bigambo bya mukyala Salon mwami Fred alabika yavunaana Matayo ye nga ye ng'omuntu obeera otya nga tolina kaadi eraga mulimu gwo tolina appointment tolina bujulizi obujulizi buli ku flash gye tutamanyi wajje eri naye oli mu kkooti ne flash nga tosobola nagireeta oba flash ezito alabika era ezitowa ate tunaagamba ki ng'obujulizi bunene kati mulwa omwana mumuvunaana biki gw'olaba nga eyo kkooti gwoba olaba eyo kkooti byekola gyebiri mwali mugezezaako okusaba okukyusa kkooti eyo kkooti kiye kwa tulina zi high court biki ebyo kkooti nto kkooti nto tebasobola gezaako kukyusa kkooti ne bagenda kwesingakaawo ate munnange ffe twasoma ffe naffe tulaba birabi tugenda bugenzi munnange muntu waffe kuvaayo nabakundi bannange kasasira ali mu nsonga z'Amatayo naye nsaba eno ensi kuyambagana leero kiri wange enkya kiri wuwo ate n'ensi gye mulaba madaala era oli waggulu enkyo ejja kukkirira olaba omuntu ne bw'obeera mugagga tosobola kwemalirira tekisoboka ne bw'obeera mugagga ng'olina ssente ensululu ekubula n'ogenda ew'omwavu mu kasisira n'oginona ensi eno madaala mu ensi eno madaala ffe tuba tunuuliza amaaso aga tusirika tuba tunuuliza amaaso aga naye ensi eno madaala nsaba bw'obanga walayira n'okwata bayibuli nga bakulayiza n'olayira nti ogenda saavinga ggwanga lyo ogenda saavinga bantu mukole omulimu gwammwe gwe mulina okukola kino kyandeetedde okumanya okulowooza nti abaana bangi abali mu kkomera abasibiddwa nga tebalina musango naye nga abakulu batya okusala omusango ogw'amazima olw'okuba baagala onyweza positioni zaabwe we bali wakitegeredde musango gw'Amatayo mu oli wanaamusalira bw'anaamuwa beyiro bajja mukyusa kati kyekibatiisa omusajja n'akulungulayo emyezi kati 4 ye guno teguwedde nako ate abazima amatuufu abantu balina ettima kuba otunulira abantu babadde ayamba n'omu ku baamusiba abo abaali mu kuvunaana Matayo n'obagamba nti mulabirira abantu bameka ababalyako mwakayamba bameka bano abamuvunaana n'obabuuza ati mwe mwakayamba bameka kubanga Matayo kati abadde n'ekitongole
abadde n'ekitongole Matayo abadde ayamba abaana mwababoola n'abasembeza balubino mubaboola society mubaboola mubogerera na bingi kukwe tosobola nakwata kooti omusaala gwofunye okwateko ogenda omukulira ebizigo kale omukulire classes tosobola tosobola naye nolaba omuntu nti kikale kamuwe beyiro kubanga olw'emirimu gy'abadde akola ekyokubiri Matayo tabaddeyo na musango ku poliisi ze criminal okitegeera ne mumulemezayo Matayo talina musango ku poliisi muveyo mukwogera ze criminal nti oyo ye muzi wa misango tewali musango mulala gwonna gwe musango gwa soso gwe musoso muvunana nga temugamba hate speech naye nga tewali bujulizi ate mwina na bujulizi okitegeera n'otagamba nti bannange bano abaana amabujje gabadde alabirira abaana bato babadde alabirira ng'ate yeewaayo katumudde katusooke tumukire aweze ng'avaawa bweru nga naffe tufune obujulizi olw'abaana bonna baatuula abaana baali basoma kituufu abaana baatuula kati ebyo ebikoli mu mugenda biddawa abaana baali bafuna nti bannange twafuna obuddukiro twafuna obuweerero kiki kye mbadde mutalaba ku midiya vidiyo zonna kweziri abaana bafuna obuweerero ng'ensi ekuboola tomanyi kwe kyekitegeeza nsi kuboola nze ensi yamboolako otegera kyenjogerako nange kinnuma tomanyi kyekitegeeza ensi okuboola society nga ekuboola ng'ekuboola ondaba ntambula nze olaba ntambula oli otambula n'akukubako ekitu naye olwo abaana abo balubino mumanyi bye baboogerako naye nolaba ng'omuntu oli abaniriza ali awamu nabo abamu tebaagala nakubaweerera naye ye n'abaweerera abateereddewo skills abamu abasajja ozaala alubino babasuula mu mayumba nze ondaba wano ndabye nakati esawa zino wenjogera wano ninawo abantu ng'omusajja yamusuula n'abaana ng'ambaweerera njolwadde Saturday yabadde vidi nagenze n'ekyalira abaana besiinaako yadde n'akakwate abamu kubolabirira kubendabirira nga babasuulawo naye tomanyi kitegeeza omwana okuba nga bamusuula omuntu n'agamba nze kankuyambe nga tamumanyi mwewa mwe famire zammwe bameka ababikola mwe abali mu kuvunaana omwana bameka ku mwe ababikola bameka gwe boolabirira abaana batudde olw'okuba olina obusungu tiyagamba helikopita ejjaggwa tijjatirekerawo okuba abantu ng'ate ne helikopita teyagwa ye bw'oba ogenda vunaana omuntu bannange nebbanga lye mumusibidde temunoonya evidence emala gye musobola okugyayo ne mugamba nti yino evidence omwana alina opportunities okusuula ennyonyi mu myezi ena kubanga ku Friday n'omulamuzi yabuuza eyo yalimu omulala n'amugamba kwe obadde olaba oyina kyolowooza nti Matayo senga tumuta asobola otuusaako omukulembeze obuzibu n'agamba nedda ono yennyini naavunaana bali babiri neyakola investigation n'agamba nedda bamubuuza Matayo alina ekibiina ky'obufuzi kyalimu nti nedda Matayo munnaddiini nti nedda Matayo tayina mwetemu bannange olaba abantu abamu bakozesa positions zaabwe bubi n'otamanya teyo position bannange abaganda balugera nti akalya dda kaddadda tolowooza nti no ogenda kaabya banno abaana bo babeere emirembe mu nsi tekisoboka tolowooza nti ogenda mulaba muyina obuyinza mulaba muyina amayinja mulaba muyina obuyinza mulaba muyina amayinja naye waliwo ebiseera ebintu bye mukoze we bijja okudda abaana bamwe babisasulire ng'ate abaana bamwe bambi tebamanyi na kibasasulira kyosiga kyokungula ogambye abaana baddayo ewaabwe abaana baddayo
tebagendayo abaana baddayo ofiisi zonna zaggalwa ani yazigala landlord zagala ate kati sobola kubeera ani yandisaddemu gundi nga nannyiniyo taliiwo omanyi fe bayibuli waliwo egamba nti ndikuba omusumba endiga ne zisaasaana bwe bakuba alimu omutwe ate mwe abalala muba mugenda kukola ki muba mugenda kukola ki tewali ekyo ekitumatayo kye yali aguddewo kyali kibi si kibi njagala otambula okuva wano nabulagala paka mu tawuni yitira wano Mengo yitira muno ekibuga njagala ombuliremu alina foundation endala y'abannamagoyi nga balabirira aliwa abantu emitima emibi neko ku mitima gyammwe ebitongole bingi naye ekyabannamagoyi nasooka laba kyoyo mwami Matayo bali ekiraba kita ambuleera nze nkiwulidde na ku Matayo ng'akyogera abambuleera kiwulidde buwulizi kikyali mu operation simanyi kyaleka tekikyakola katunala abantu abo ng'omwana abayamba naye oli bannange abantu mwajjulako ku mitima nategeezebwako nti Matayo yalina bammemba abo abeeru nga bakunukkiriza emitwalo 4 abo bonna emitwalo 4 ng'empapula zaabwe bweziri wali zo bamaze okuzijjuza bammemba bakibiina bakibiina ki ngamba nga bammemba ba foundation bakibiina ki nalinda bawa abantu babalinga bangi kuba yakubanga ne laale waliwo ne laale gye nalabako omwami Jowe Lusenyonyi okay eyo yali anniversary ekitongole ekyo ekya Matayo Foundation kyali kiweza omwaka gumu ng'enokuza omwezi 3 Novemba omwaka oguwedde era emikolo gyali ku Grand Global Makerere Kikono kwe walabira mwami Ssenyonyi oyo mbasaba mwena abazadde ba Lubino muyimuse eddoboozi lyammwe kubanga newankubadde tusobola okugamba omuntu omu yagamba nti you can't make life alone you are weak in this area there is someone who is strong in that area muyinza okumulaba nga mubadde mumulabanga ow'amaanyi naye ate waliwo wetubeerera wiiki nga twetaaga bannaffe okutuyimusa kubanga tosobola kukola bulamu bwekka tosobola tambuza bulamu wekka mbadde nsaba mwenna abantu Matayo be yali ayambyeko bwe yali alabiridde ku baana muveeyo bannange enkwatirwako tebufuuka bumbe yeyababazaalamu abaana badde alabire yeyababazaalamu naye abadde abayamba muli eri mutudde muwanisa amagulu naye ng'omwana yababiirangawo omubiri muveeyo namwe mumuyirewo omubiri anti kati oli ajja kubuuza oba oli ajja kwebuuza kati nveeyo nkole ki okole ki kati nze nkola ki ani yali agezeko nesawa zino bamanyi ne Matayo bwafaanana mulwadde bamulasa ne mukoti nga mulwadde omwana abakabiridde enfunda mmeka nti nvaamu omusaayi Matayo talya munnyo yabaffe kati mu komera gyali akola ati era byetaaga kubabuuza abamusiba kwasisuubira nti balina obudde nti tumwawulireko sooke tumutegekere wali akamereke yamusiba ebyo ebibuuzo bisaana ne bigenda ewuwe talya munnyo avaamu omusaayi mulwadde yeyo Uganda gye tulimu byampeddeko dda yeyo Uganda gye tulimu obulumi buviira ddala munda yeyo Uganda gye tulimu bammemba ba Matayo Foundation mwe muliwa kyekibuuzo ekisooka
Abogezi b'ebitongole ebikuuma ddembe Mwami Fred abakolera tabakolera akolera kitongole ki ekituufu? Matayo alya ki mu kkomera? Talya munnyo. Sisuubira nti bayina obudde obw'okwawulako omusibe omu talya munnyo katumutegekerewo akamere ke. Ekyo kyo sikimanyi. Akozesa bujjanjabi ki? Avaamu omusaayi ssaawa ya leero. Tumulinda amale kufa? Munaatuddiza ki? Mbadde ngenda kyogera. Banaatuddiza mulambo. Kyogere tokitya. Ate owemudde oba olina gw'ovodde. Nze nsangibwa Nabulagala. Nsangibwa Kasubi Nabulagala. Bwe mba nina gwe nvodde jangu nnone. Sivaawo ewa. Bw'oba ng'ogenda kunsigulako omusango kubanga buli ayogera ku nsonga z'Amatayo atiisibwa. Nze nsangibwa Kasubi Nabulagala. Nsangibwa Kasubi Nabulagala. Bw'otuuka ku stage Nabulagala obuuza wa vice chairman Kalongoti wendi. Wensangibwa wendi nakati bwentudde. Bwe mba nkuvudde jangu nnone. Ekitegeera byatusukkako mbabuulire tutuuka wali naffe ne tutunula ne tusirika ne tugamba be bano abalamuzi ne tugamba be bano balooya. Ensonga z'Amatayo Kikooti baateekawo zaaki? Okuwa omuntu obwenkanya. Buli wa bwe tufunye. Ku mirundi gye twakewuba buli wa bwe tufunye. Kankujjukizeeko kano kati. Bano abakesese singa baba bakuyodde ku street oba otundira kwawo ne bakuyoola. Bwe bakuyoola ssaawa 3 ssaawa 4 kooti eba yakusalidde dda ng'ekikyo kyawedde dda. Ng'otandise no saavinga. Emyezi ena ekibuuzo kye mbadde nnina. Kiri Ntebe. Kiriwa? Mu kooti y'Entebe. Kiri mu kooti y'Entebe. Buli omu atiisibwa. Kiri mu kooti y'Entebe. Nekiba si kutiisibwa wabula kiri mu kooti ya abandaba wenjogera ati kiri mu kooti y'Entebe abamu mukitegeera kiri mu kooti y'Entebe. Ate nze ku Lwokusatu ngenda kujeera ku kooti. So tewabaawo alowooza nti njogedde nvuddeyo ne njogera ku midiya ku kooti sigenda kujja. Kooti eddamu tuula Lwakusatu nzijja olw'eno wiiki etandika enkya. Era ku Lwokusatu ndi mutaka ne gye bawoleza ndi mutaka. Era nga bwe mundaba wennyambadde era wenja okujja. Ngenda banguyiza bweti bwe ngenda okujja. Oleme kubabulako. Munneetegereze bulungi. Kubera kimanyi bagenda kundaba kunneetegereza yo yabyogedde yoyo yenze. Maaso bulusi gakyusa. Yenze abyogedde. Kubanga siyina gwe nvudde. Kati ate naye bakubuzaawo. Ate bambuzaawo nkoze eki? Bajja nayo okuteekako ebya hate speech. Wayogedde ku Matayo. Twabimanyira ate olwedde bye tulimu. Ate banaabuteekako emeka. Bye tulimu byebyo biri mu kooti yammwe, mu kooti zammwe n'abalamuzi bammwe. Kalowoozo kikoowa oba k'olina akasembayo? Kuki? Ku nsonga ezo zennyini. Akalowoozo kempa nandisabye era n'okwewombeka okungi nsaba abakuumaddembe bekikwatako abakivunaanyizibwako bekikwatako ng'omuntu agamba ava wammwe. Kano nsaba abaana ba TikTok bakasale katuuke ku bantu abo
bekikwatako abakulu mu magye ga SFC. Bakasale katuuke ku mulamuzi mwami Ediga. Ali mu musango gwa Matayo mwami Ediga. Mu kooti tetwogera naye ate eno wabweru tusobola okwogera. Era ne tukusaba osala omusango ogw'amazima nga naawe senga kiriba kikutuuseeko kyosiza oli kikungula. Musala omusango gw'amazima. Mbasaba musala omusango gw'amazima nga kati siyimiridde ti ndi ku saidi ya Matayo tukumagye ga SFC. Musala omusango ogw'amazima kubanga mwe mulowooza ensi tebalaba, ensi ebalaba. Abalamuzi bameka bagwiddemu? Nze mwami Ediga. Siteeti gwe simanyi linnya. Omumanyi? Siteeti alabika nze mu byenzijyemu alabika ye mwami Fred. Nze nga nze omuntu. Okimuwadde ya siteeti mulala. Okay. Mulala. Siteeti kale yayinza obeerawo naye kati muguno omusango ogw'amwami Matayo. Nze mbasaba musale omusango ogw'amazima. Mukimanye nti muyina families ezibalaba. Mumanye nti ensi ebalaba. Nze nange mbatunuulira nga nzize ku kooti yammwe ne mbalaba. Musala omusango gw'amazima ke kalowoozo. Musala omusango gw'amazima. Amagye bwe mubanga mu Abavunana Matayo Muveyo mwogere. Nze sigendako wakubeera mu media ngenda kibajjukiza. Osimbudde? Nsimbudde. Ngenda kukibajjukiza mpaka we mulivaayo ne mutulamula. Mpaka we mulivaayo ne mulamula. Mulamula amazima. Lwaki mulamula obulimba? Mpozi nga mwagala tugamba nti waliwo ebyekusifu bye mutaagala twogere. Naye nga bwe kubanga gwe musango gwaleetebwa mu kooti mugulamule. Tweyanzizza. Sooka owulirize. Omusango guvunaanibwa mwami Matayo hate speech. Yayogera ku bajjaati, yayogera no ekya helicopter wambu okugwa. Mwami Fred kyagamba mu nsonga eyo tewali bujulizi. Yabagamba abalamuzi obujulizi buli ku flash n'omulamuzi tagirabangako, ne bano abajja mu kooti tebagirabangako, naye yagamba buli ku flash. N'abagamba omwami Avunana Matayo nti mukozi wa SFC abaffe talina kaadi, talina appointment. Wensabira ebitongole ebikuuma ddembe. Mwami Fred ali ku poliisi ey'Entebbe. Mwami Fred ani? Tumusiime. Mwami Fred tumusiime. Mukozi wammwe. Waba mukozi wammwe. Abakozi bammwe kyekiraga nti bakozi bammwe. Ekyo kikulu. Abakozi bammwe. Kubanga nze sijja kumulaba mu uniform nkole ki? Eri mu ghetto tukiyita kuzalawa. Mulaba mu uniform abeera muleeya. Mu ghetto tukiyita kuzala walanga. Omusajja omulabe mu uniform n'ozala walanga ye. Omusajja tayambalangako ku uniform, tayina kyalaga, just kwogera boogezi nti ye mukozi wammwe. Mututangaaze. Omusajja mukozi wammwe. Mwami Fred tumusiime. Ekyo kankiteeka ebbali. Bamemba ba Matayo Foundation mwe muliwa. Matayo yali tannakwatibwa. Yabayirangawo omubiri. Mwabeerangawo. Bamwe musudiya. Ye waffe, our man. Mulenzi muto. Naye olaba wakoze ekintu. Olaba etusanyuse. Obubaga bwe yabategekera. Media mwe muliwa. Twagezaako ffe ng'aba Uganda genda mu kooti. Twali twagala streaming live ne ku channel ya mwami Matayo yennyini. Baatugobya kamera. Emisango emirala jjo abaffe nga mulimu
ekyokulabirako omusango gwa mwami Besigye ne munne jo nga tugiraba ku TV sente baziridde tuddukirewa tulage watukabirani tubuuzani ngakube engoma yazina yayimba gwe tubuuza yennyini yatuvunaana manya gwe twandikabidde yali mu kuvunaana mwami Matayo ebigambo ebiri eno mu kitongole ekya Matayo Foundation tukitegedde nti kyo kyaggalawo dda tekikyayina nsimbi ensimbi bazimalawo bazirya abali nanti abali mu kuvunaana mwami Matayo nkitegedde leero essente ezaakonoonekera ku musango gwa mwami Matayo zikunokuliza zigenda mu bukadde 10 obukadde 10 amawulire babadde kale nga babibikka tebakyagala byogerako lwa nsonga buli avaayo okwogera ku nsonga zino atiisibwa ffe tuli safe mwe abamanyi nze ndi safe ate mukoze eki nze kugambye embizo ndi nabulagala sivaaweebwa tweyanziza otugoberera okutandikira gye twatandikidde eri wekumire ku kyano bannange kano kakulu bangi ababbidde mu linnya lya mwami Matayo. Madam Sara wali obalabyeko? Mbalaba ku TikTok nga bakola twali kigo avundira mukomera bo bali ku live nange kennyini naliko ku live eyemu nasoka mpuliriza mwami Matayo yavuddeyo. Mwami Matayo tannavaayo emyezi kati ena naye osanga oli yeyise Prophet Matayo kuliko kathiri Matayo the prophet Pastor Matayo bangi ku TikTok okwo baina time bakola obudde bakola TikTok live ne bajjanja bateka wali namba weereza sente kuneeno ekizibu kyongena kikolerako inze namubuuza nkusange wassebo njagala kulabako maaso ku maaso kuba tukwagala nnyo munnange bwe teeka sente ku namba ebisigadde obindekere ombulire n'ekizibu kyo ku WhatsApp ebisigadde obindekere kambalabule Mwami Matayo abeetegekedde essaawa ya leero mulwadde tetumanyi obujjanjabi anaabufuna atya muli bize mubbira mu linnya lye tebane n'abantu nammwe mwebeereremu bamala okubba n'osumbuwa omwami yali akola ku gundi ku gundi ku masimu ga Matayo agasigalawo kwaloze bamutwala nazo nti nabaweereza sente bituufu ngate ndaba esimu mwagijjeeko omanye bamala omubba omuntu ngate anoonya ennamba entuufu eya mwami Matayo oba ey'ekitongole batusobera zibantabula dda kyokka nga sente yaziweereza dda yagiweereza ku namba ndala kyokka ate naakubira ku ndala nga complaining n'omubuuza wasindise ku eno tinedda watinze ku ya Matayo yali manya ki nakubuli amanya n'omukaaga oli kyeki buzibu ki ennamba entongole zimanyikiddwa waliwo ennamba y'ekitongole Matayo gye yalekawo yo yali ya kitongole nga secretary yagikwata 075 oba 3 20 21 esembyayo 40 ennamba eyo bahaaka baagibba munnange baagibba ayaya katuveko medi abahakinga ennamba eyo mu biseera ebyo kyova nkubuuzizza kyekiri ku kitongole kya Matayo n'oŋŋamba ekitongole era kyaggalawo kituufu ekitongole kyaggalawo kati ennamba eyo bano abaali bakyakiririza mwami Matayo baagikozesanga oweerezangako akasente akasasula rooms ezo nga bwe zaali ku kitongole era ennamba eyo yali manya ga Matayo twina omujjunu nga ge manya geereeta ennamba eyo abasajja baagibba bahaaka erina erinnya awo lyereeta ennamba yonna gy'otajje mu ba administrator
ab'ekitongole kuba bo bakyaliwo enamba ebanfu enamba efaino soogikubako naye oba owulira nga mulimu ki ekitakwatagana enamba eyo tekyali ya kitongole kya mwami Matayo enamba baagibba toweerezaako buyambi bwonna toweerezaako ssente zonna ziba zigenda wahaaka eyagibba n'ebigambo ebyo n'omuntu eyandyetaasa okumanya ebigenda mu maaso ku Matayo ku kitongole anoonye mwami Peter oba Abu anoonye mwami Peter ku nsonga eyo yemu vidiyo oba obubaka obutongole obubaka obutongole obukwata ku nsonga zino zonna eza mwami Matayo obujja ku channel eya mwami Matayo mwennyini TikTok ya mwami Matayo emanyikiddwa soko nzijukizemu mwami Mabo eri Prophet Matayo yanjawulo wogituukako ogiraba nti yanjawulo abayayi bakwata vidiyo za ziri kuli mpitirivu video gye baateekangayo oba bazidownloadinga budownloadings osanga account ng'ekiri eno kyekiri n'eri nga bifaanagana byonna naye era account entuufu munnange tebula abaana bakoledde ssente mu linnya lya mwami Matayo naye mwami Matayo akyali mu kkomera obulumi obungi obuli mu bammemba ba family n'abantu nga Madamu Sala basaba beyiro ne mwami Matayo mwennyini ayagala bamuwe beyiro wakiri awoze ng'ava bweru Ebyama awoze ng'ava bweru tasobola kudduka abalala nga babawa beyiro nedda basobola n'omuggyako buli kimu ekiraga kikigira nti asobola okudduka kati oyo amanyikiddwa wonawona ku borders asobola tasobola kudduka lwaki tetubasiibula bannange nze leero siri musanyufu mukama abankuumire mweraba tubeeyanziza tweyanziike waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanjambala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi